eddoboozi ery'essuubi kigere kya Nvubu Honorable olwakadde akasonga ko tukaguse kawuma ak'okusoomoozebwa kuba kati omuntu oli bw'aba munnabyabufuzi nga zagamba mu mpagire ndi wa kibiina bwe kiti asooka ateeke naye proposal ye ku mmeeza mugambe kati fenga ababoodabooda pulaani y'okuffa eriki kikyoyinza otulagako kati nga tonnafuuka kubanga ekirungi ababoodabooda bawano baalaba ku proposal za Bashir nga tannafuuka na mubaka kiki kyoyinza okutulagako mu kifo ky'obba kyamuukiriza ng'omuntu aba kyamuukiriza talina na pulaani na yadde program eyekulaakulanya ye yennyini baba babuulira owaabwe ng'ow'omunaku okutwakunkumula tebandi kyagati waliwo ebibiina bingi ne baleeta pikipiki twakyogera n'abasajja abo omwana n'avuga pikipiki emyaka 2 n'abanga agisasudde $9.5 oba 10 sente ezigula pikipiki 2 kubanga bali bakolera ku principle nti oba mwe temusobodde kwekolamu mulimu kwetegeerera kwetegeka bulungi na kweteekateeka ffe katujje tubateeketeeke tubakole mu bizinesi kakati omwana asigala muddu w'abali n'osanga omwana ng'alemeddwa okumalayo pikipiki yasasuddeko $8,000,000 baade bamubanjayo kamu kitundu kamu ate ne bagiwamba ate ne bagitunda naye ng'eri kumpi kugwayo ebyo byonna byebintu ebyannuma ne tubyogerako n'abasajja bano ne mbagamba amagezi gonna agayinza okukyusa kino era sibatanga ngayina kubanga mulemeddwa okweteekateeka kati mubeera ng'enseenene ensenene zikwewunza bazipakira mu kaveera nga nnyingi nnyo tyebeza akaveera obuveera bwe kati okiwulira naye zifo ky'okuluma akaveera ziba zeeruma ate zokkolesanga zonna zeetaddeko ebiwundu naye nga singa zonna ziruma kaveera n'embuzi mu butabo bwa Mberogi tulaba bwe yawandiika embuzi bazisibye 2 ziri wano ku mugwa gumu eno ngegamba nti nze njagala kulya muddo gwe sayidi eno neno gamba nze ndya gweno gwe njagala sayidi eno nezeesika nezeetuga paka lwezetta mu kifo ky'okugamba tusooke tuli ogweno kati kankwerekere gw'oli ogwe sayidi eno gw'oyagala bw'ona okkuta nange omperekere ndi ogwawo abatuliriza mwenna ntwala omukisa guno okubategeeza mu butongole nti abo bonna abalowooza nti eno sako teriiwo oba tejja kubeerawo amazima gennyini twabaswaza dda sako weeri era okusomozebwa kubaawo mu mbeera emu oba endala naye ffe tusobodde oba oliawo okutuuka ku ddala erigamba nti sako tugimirizaawo mu buli mbeera ate era tulowooza nti egenda kutambula nga tuyambiddwako mukadde waffe Haji twasobola okufuna akasente kali naye newankubadde kali tekanaba kujja Haji yatusaba ng'abantu abayetaaga ekintu kino kubanga bulijjo nanyini mufu yeetaaga twasobola okusooka n'abantu 30 buli muntu ne tumusalira essente ezisobola okusooka okuyimirizaawo woofiisi twayimirizaawo woofiisi ne tuddukanya ensonga za bylaws ezikwatagana ku sako ne tufuna certificate okuva mu bitongole bino ebitukkiriza okubaawo netugulawo office ku lugundi wali eri ku luguudo lwa Kakumiro Road opposite Sherao netugulawo account yaffe mu Centenary Bank wamagwe ebintu byane tulaba nti bitambudde bulungi ate era Haja we yasinziira n'agamba nti kati abantu bano leka beetengeredde kambo wakasente twagala okulaba nga tujjawo bannakigwanyizi bali eri abatuwola akasente abatuwola pikipiki nosanga tuwoleddwa pikipiki omuntu nga bamuwadde pikipiki naye nga akisasudde $10,000,000 tulina enteekateeka yaffe ey'okulonkinga ekibiina kino tusobole okulaba nga naffe tutandikawo pulojekiti eyo ey'okuwola abantu oba okubawa amapikipiki ku bbeeya ensaamusaamu ennyo esobole okuba nga efevalinga buli wa boodabooda twagala okuteekawo kubanga ababoodabooda abamu waliwo omuntu omu yagenda n'agamba mbu wa boodabooda bw'amala okuzimba akazigo obuzigo 2 n'aba n'akapikipiki ke ebintu ababimaze tulina ababoodabooda abamu abatanaba kugula amapoloti abatalina bali tulina enteekateeka y'abantu abamu ye nga yamala okuzimba akayumba ke Kattabalanga naye nga tanaba kufuna masannyalaze naye nga yeetaagayo kasola ne wabawo omuntu yamala okuzimba akayumba ke naye nga talinaamu ntebe ebintu bye twagala tubiteekewo bisobole okuganyulwamu abantu abalaba biganyulwemu weesange nga buli muntu akulaakulanye generally akataleke kakuba kati gwenkuta
akatalekeka bannanga babodaboda bannange omwaka guno 2024 omwaka guno 2024 mbakubiriza mwenna mbasaba muve mu ntalo oba oliawo n'enjawukana zonna ze mulimu ez'obyobufuzi mbakubiriza nti bwe twegatira awamu nga Haji bwe yatutegeezezza ababodaboda tuleme kubeera nga ŋŋaali ŋŋaali eyo singa ebadde etegeera omugaso gwayo yandibadde mu kaseera kano tesulana mu nsiko olaba owa bodaboda ono batuyita abaana bulijjo n'otunuulira omuntu omukyalo omu avudde ekanyegalamire najja mu tawuni wano n'apangisa akazigo n'abanga asuubula ebidomolo 2 ebyamata n'aweerera omwana naye n'osanga ng'akulakulanye n'okusinga owa bodaboda tulwa capital mungi ennyo mbasaba aba bodaboda omwaka guno tubeere siriyasi tuzuukuse ebigendererwa byaffe tuve mu bidula ne betting ebiri ezo zetuteeka mu betting tuzisevingire wamu wammammwe tukulakulane tuzimbe ekintu kino ku musingi ogw'olwazi si guli ogw'enfuufu empewo olwejja nekola ki nejeerawo abaana baffe n'abalijja bonna mu maaso eyo oba oliawo tulabe nga tukulakulanya ekintu kino tugitadde otulaze nti Honorable Bashir ng'ogjeeko ekyo kyokka ekyokubasigamu ensigo eyo ettofaali erisooka mu ssako kwali ku ssaka wa prime minister n'akikola olwaleero singa mbabuuza nti Honorable Bashir mumubanja ki okyogere wano enkyakikole eyo ku chapter tugiggalewo ng'ababodaboda aba Mubende Municipality ffe ng'ababodaboda aba Mubende Municipality Haji ono twandibadde tumugamba nti tatulekerera kubanga bulijjo amagezi bwe bugagga weewaawo Haji ono tusaba ye buli wonna watambulira abeere ng'annyonnyola kubanga okusoma kuno ebiseera ebisinga omwana ayinza okusomesa omusomesa ayinza omusomesa ekintu naye ne bwakomawo waka n'omugamba kye bakusomeseza kikyamu omwana asigala akalambidde nti tica kyeyaŋŋambye awo no Haji kyemusaba kubanga ye yatutegeeza n'atugamba nze sinyiza obutabawa naye ate nsobola okubabeererawo ne mbaleetera ki nsaba tuwongere omukwano ne Haji aleme kutulekerera abeere nga ayongere okutusomesa kubanga bulijjo omuntu Mr. Kauma tewayiga bintu byonna mulundi gumu